mumumanyi oba mumulaba. Ecological Party of Uganda emyezi ng'ebiri esatu emabega egiyise ekibiina kino ngambe nti bakikwata ne bakiwa Muhammad Nsereko oba Muhammad Nsereko MP wa Kampala Central yajja bakolere wamu oba yayingira mu kibiina kino oba oli awo abakulu kye batamanya ebigendererwa bye nti byali birala n'ebyabwe byali birala. Ayinza okuba nga mu kujja mu kibiina kino yabagamba nti ensonga ndala ezamuleeta bagenza okulaba nga ensonga ndala zaakola. Bwe tugenda okusinziira awo tulabe naye nakola ngaeyo ku Kingdom twalina program bagiyitanga abafere b'ekibuga naye twalinanga kajingo so omusumba yakakola omusumba Christopher Ntege yafa naye yagambanga nti omufere ayinza okujja nga ali smart oba ayinza okujja nga addugala naye enkomerero ye amaliriza ku feze kale mwami Charles Bale buuza ku bagoberera omukutu guno. Mbalamusiza abawuliriza n'abalaba oba abatulaba ku mukutu guno neyanziza okubeera namwe olunaku lwa leero. Gwe mutandisi w'ekibiina eky'Ecological Party oyogedde gwe wakikwata n'okiwa Muhammad Nsereko? Simanyi mu Luganda okukiwa is to give away. Yes. Actually ekyabeerawo nga bwe walabye twakola memorandum of understanding endagaano y'okukolera awamu. Ekyo nkirabi tukwasaganyize wamu tusobole okutwala ekibiina ku mutendero omulala era kyali mu buwandiike. Memorandum of understanding tebeerawo mu kuguza okugula you get okwata sente zo n'onoonya katala ani atunda gundi buli omu naawukana n'akola ki n'agenda. This is a memorandum of understanding era ekigiteesaawo nti kiba kitegeeza nti mugenda kukolera wamu naye gano ge mateeka oba emitendera bwe tunaakolera awamu kyekigenda okutulungamya ye MOU. Simanyi omuntu ena ategeerera bw'ato bw'akitegeera. Memorandum of understanding endagaano y'okukolera ewamu. Leeta ebibyo nange ndeeta ebyange tubigatte tukolere ewamu. Nti leeta ideas zo ndeeta ideas zange tulina ekintu kye nkusanza otambuzaako kankigattemu obwongo bwange. Era ekivaamu kiba kyammwe. Kiba kyammwe. Gwe bw'osanga mukyala wo n'omwegattako ne mukola bye mukoze ne muzaala omwana abeera wammwe taba wa mukyala wo taba wo abeera wammwe. Bwe twasomanga economics ne entrepreneurship twakiyitanga partnership business. Shared capital, shared losses and liability byonna amabanja byonna mugafunira mwenna wamu. Wowe mwafunye okusowagana ne Muhammad Nsereko omugole yakajja mu kibiina? No. Ngabwe kugambye tulina MOU. MOU yalina ebintu byerambika. Ebintu byerambika ffe twakola bye tuteekeddwa okukola okumusobozesa okukola naffe. Ne tumuyingiza ne tumubatiza mu kibiina nga bwe kwandibadde. Bwe tumala okumubatiza kati ate y'inatwefuulira byalina okukola ng'omwana bwe kyandibadde teyabikola kugamba ate kigamba bwe kityo. Yalina kukola ki ng'ajja mu kibiina kino eky'Ecological Party? Y'endagaano gy'osomye yeegamba ki? Ndabyeko awo waliwo wendabye awo ekisooka ng'ogyeko kiri ekya memorandum of understanding ekyokukolegana ewamu naye nako wendabye nti yalina okufacilitatinga delegates conference. Of course the terms amateeka n'ebiragiro nga bagamba terms and conditions apply. Kati ebyali birina okusobola okubeeramu nti munnange nti ffe tweddira Ffumbe oba tweddira engabi tetugikola ki? Tetugirya. Kati gwe tosobola kugenda oba kale engabi kuba nandyogedde ekintu ekirala nabe engabi tetubawasa. Okitegeera. Kati ate gwe tosobola kutuuka mu bangabi gwe n'ogira n'omala okufuuka bakuwadde n'erinnya lya Mugabe oba Lubega ate n'otandika okuwasa na Lubega. Mu kyaffe si bwe tukola. At least ne munono za Ecological Party si bwe kiti. Nakyo kiina ennono zaakyo kiina ssemateeka waakyo kiina engeri ki gye tutambuzaamu ebintu. Ffe tulina ebintu bye tutakola nga ne bw'okola kugabana n'abazzukulu tetubikola. So Mwami Bale Mwami Nsereko ajjira mu kiseera nga mwali muli mu kuteekateeka tabamiruka wa kibiina oba kye bayita delegates conference?
Of course we twali tugenda era mu kuki mu of course engeri tuba tugenda mu kalulu twali era tuba tulina okutegeka emyaka 5 kati kubanga the last one yaliwo 2019 kati after 5 years era beeyina okuddamu kyemanyi ku delegates conference mubaamu okuyisa ebiteeso okujjuza bamemba abafudde wakati mu myaka egyo bamemba abagenze mu bibiina ebirala bamemba abakita okukyusa mu constitution bwe waba nga yeetaaga yes n'okulonda aba flag bearers abalina okubeera yes bwekyo bwe twali tulina okukola agwirawo mu kaseera ako ate nga naye agamba obudde bumpiseeko tulina revolutionary front tetwasobola giwandiisa ate tulina okuwaayo abantu ate tetulina gundi kati ng'ate ffe tulaba Nsereko abantu gwe balaba toyinza kumumma ajja ne crowd ayina persuasive tongue asobola okukola ki ekyokubira adde MP kiyamba namwe nga mubaze nti bwe tufuna oyo ekyali ekikulu nti yali member wa parliament ate nga ali independent ate nga buli party for it to survive at least negye bujja after 2021 etaaga wakiri okubeerayo ne member wa parliament ogwo bwolwanga tolina member wa parliament party yonna sina byakumanya sina kyokka gye tugenda nkukakasa nti ejja kugenda into oblivion ejja kukusaanawo. So Mwami Nsereko ajja nga mumugamba kakati ojja si twamugamba ye yajja nga anoonya platform kati ate naffe sikuba si yasooka in fact waliwo omwami yasooka lawyer n'owokubiri najja kati Nsereko yali wakusatu. Nsereko yali wakusatu. Yes. Actually yali wakuna. Ye lwaki mwamu okusinga bano mwabagoba bano? Anti kati you know what? Ekisooka naye ate I think yaba fena yatu outsmartinga because omuntu yali secretary general wange yasooka n'amuteeka eri n'amuzza eno bw'ati ng'ali ku side ye nga gwe tonaba kukigwamu era nze ekiguddemu just recently nti ne bwe yatuganga biki tugamba ne lwoni gatatukiza tumuleke mwemu akadde in fact yali amuyiseemu amugambye katukwate ebiwandiiko byonna ebiraga nti biki obimpe fe tugende tutekeyo omusango yesaba buwandiisi naye ng'ate ye intention ye akubikwata agamba mukama wange n'ebino mbireese kati talina kyakola ki talina kyobanja ebipapula byonna mbikuwadde kati gwobirina naye ono buli bwoga ntugera ku meeting Nsereko nga yeebuza kangendeko kaye ngenda na lectures biki bwaba tagira abeerawo nga ali redundant naye buli bwogamba nti tulina meeting na ki mugenda buki mutuuseewo abeera yeekwika gamba ebintu bingi. So Mwami Nsereko ajja mu kibiina kyammwe kuba ngambye yali anoonya platform ng'ayagala platform yakusigala bayina revolutionary front ninga teri gundi neffe era ffe twamugamba nti bw'oba ojja you can come naye you have to maintain green principles zaffe ze tubaddeko ze tutambulirako olina ozitambulira mu core principles zaffe tugenda tudivertinga era mugundi n'ateekamu nti ate sigenda kukyusa objects zammwe okuggyako tujja kwongerako bwongezi ne colors teyazikyusa wadize yali tazaagala simbo green kiragala kyeru ne black yali tazaagala te green abo sibagala da tugamba okay fine naye we are greens tuli wa greens so ajja mu kibiina ng'ayagala platform yakuvuganya kuba MP obanga bw'ayagala bwa president yali agala party presidency ku running a party naye nga intention ye yali nti if he is the party president but also a member of our party wakati as an independent ta qualifying kufuna even sente za iPod kati nazo yali azibala nti wabeera party president ate nga member wa parliament kati bazenga nga olaba basalibwa ajja kozesa influence ye nti MP ate ye party president wa GM yes kati ajja kufuna influence ye eri mu parliament but on the other hand ajja kubanga afuna that monthly gundi quarterly releases nga president wa gundi Kagame ajja kuba yes
Pate president w'ekibiina kuba kati party namwe ne mulaba nga kibakolera kyali kituko because we wanted a party sina kya sente kyokka party tosobola bw'otandika business nemala emyaka 2 nga temovinga then watekwa okubeerawo ekizibu so time etuuka either okivaamu oba okyusaamu business abazungu akyusa branding yes you rebrand twali tulina we wanted to rebrand and one of the ways yale ku rebranding is okufunayo and we wanted to make sure that we have members of parliament but of course lwokuba nti already yali existing member of parliament we thought era twali tukimanyi nti bw'aba ng'akomyewo yalina chances 9 ku 10 okukomawo nga ki okuyita nga Kampala Central kati nga bw'agirako abantu abalala pate ebeera emaze okukola ki okugenda eba emaze okuyimirirawo ate nga kubanga n'ebijiyimirizaawo ebirala netabeera na badeni nti akozesa resources ze of understanding kyakonebwako ekyo nti njagala kusigala nga mvuganya nga MP oba ekyo tekyakonwako ekyo yakyavoidinga all the time ate twogera kati twogera ekyo yakigaana okukyogera mutabuuka twakoma ku kintu kyaki yabigaana okubyogerako so waliwo time wobeera nga you have to have a win-win situation we wanted to have people abapya abakola ki tukolere wamu n'okuchanginga roles that one we wanted it fena baali bakitaga nabo tugendeko mu delegates conference eno delegates conference bwetuula before gwalinga ali mu party eno nali president wa party president so delegates conference ekiwansereko kati nebyo ebyo delegates conference nyinza okugamba nti byali stage managed kankubulira mazima twatuula twamala essaawa ndooza 10 from 8 sero gye mwatuuza ezzana wano ku Florida njijjukira mwamala bbanga ki nga mutulindiridde nga tuli muwuku kuva ku makya era abantu abalala bagenda aba-NTV basooka ne bagenda ne babayita ne bakola ki ne bakomawo n'abalala kati nga ekyaliwo kyati balonda abantu aba bano bamukaaga mutamiruka yenna omulamba bantu bana be balondebwa position zinyaze ezalondebwa ekyewunyisa nti immediately after because it was a deal immediately after ku ssaawa 11 nga ne ise emaze eggalawo 11 on a Friday 11 n'eddakiika ezigwamu ebintu byaba bantu balina okulinnya boda kuba ne jamu yaliyo babiteeke badekere yalinge bigende biri nti kiki nti ecological party eronza obukulembeze obujja banjudde kyobola Honorable Gundi Mawe yaseka alina statement gyakola naye ndowooza abantu bajja gamba ne bajja gamba this Mawe also alina Gundi yes alina statement gyakola ng'abasekerera kati mwe munnenya mutunuulire emirimu naye nga tebabikola ki tebabitegeera kati kubanga naye kwega weewuunya nti why the rush nti mumitinze saa 10 kye mudduke mubifayiringe make sure nga tolina kyohayidinga ng'olinga olina kyobba abantu 6 abalondebwa ku olwo ba ku ttiimu ye Wansereko baba mu ttiimu ye eyiyo ecological party abantu abalonde no actually ekyaliwo ndoza kwali ku pacifying aba members abaaliwo abalala okulaga nti ki because kwali ze ku frontinga ki because I was the incumbent nakikola n'omutima gumu ne proposinga ne bamulonda nga ki president omujja kati ye after then nanonda nga vice president ebyo there was no problem it was we did ku meeting eyo bwafuuka deputy president w'ekibiina ekyo kati naye kati era ne bagamba but we have to change the wording from vice to deputy n'akigaana as a lawyer yes because yes as a deputy obako ne kyokola ki
naye yagamba no vice biki ebyo ne bagamba ne constitution up to now tebawalangayo constitutional changes up to now dwaki because it shoots him atambulira butalina constitution talina biki nga bino byewuunyisa mwami Bbaale waliwo abantu abagamba nti mwina ensimbi ze mwakwatako nga Nsereko ajja mu kibiina kino era naye alina gye yakyogereddeyo nti mubanjayo akasente ebintu bino byali of course tiddako osomye documents zino the MOUs not purchase orders or invoices or whatever or not even payment receipts okiraba they are not even invoices kino it was an agreement nti we've had the party for the last 20 years gwe naawe yenyini yagenda n'acheckinga naga nti one of the most compliant parties mu EC was EPU one of the most compliant buli kimu audited accounts biki but it costs money kikosinga sente twakwatanga sente zaffe tetulina member wa parliament tetulina sente gyetufuna mu government ne tulina okulwaninga office era yalinga erwaninga musasula amasannyalaze n'amazzi mulina okugenda wano nawali stationary audited accounts muzisasulira era bwe ziri ekopi zonna zirina okuva lwe twatandika zonna kopi za audited accounts za party zirina n'ez'omwaka guno so miliyoni 13 zino ze yabawa zaali zaki ate n'ezo kwatayo miliyoni kwatayo 2 biki ebyo ogenda tufayiringa change of wawaliwo change of symbols biki ebyo byonna that cost money nakwata ezo bwe zityo ze kugamba it's not that even nti ziringa temugamba naye ekisooka tuwanja sente ziri ezaali zibanjibwa era agambye ba members nga bamaze okukola delegates conference as a party ba members ababaddemu yali alina okuba compensatinga oba appreciatinga at the tune of 80 million ba member babadde bako yes because because it's a very expensive venture basanze mu running ekibiina musasula yes ate kiri compliant yes balina ne bills endala ez'okusasula yalina okukwata emillions 8 yewandiikira as we member ecological party yes not Bale the individual Bale the member for and on behalf of the ecological party bw'oba olabe agreement eri egamba between Nsereko doesn't represent anything but I represent all the other members if you call them now kigamba they are speechless they were taken already yalina executive y'abantu 18 abali ku national gundi national national technical committee kaliko abantu 18 nga beba balina ofuna ku mmeri sente of course they were entitled sente zalina kubeera we body 7 days after the delegates conference obutasukka ng'enaku z'omwezi 7 ogw'omusanvu wiki emu ng'eyiseewo nga mwakamaliza tabameduka yali that it was supposed to be that following day naye namala nagamba ne kati mulabe biki kale ne baddamu ne bagikyusa ne bagiteeka 7 days kati ekyakola after some few days n'atambula n'agenda e Germany US n'amalayo weeks 2 ennaku omusanvu zirina manyi kati siriwo naye nkomawo oludda kati bwe yadda ate ngenda Germany bwe bityo ne mumaliza nga miliyoni 8 temukutte na buli kati era EPU yafuka briefcase nkiddamu it's a briefcase njagala mbulireyo omuntu ogwo nti alina ofisi era agituulamu n'abaliwo bakozi be aba business ofisi za EPU ziddawo essaawa zino anti kati yaziteeka ku ofisi ye mwena yabasitula n'abatuuza wali era ekyo kye nagaana ne ŋŋamba nze sobola kutuula wano nina ofisi yange ne pate badde ne office kati tisobola kubeera wano because okera nogamba sikwetaaga mu ofisi yange era oba tonetaaga gwogisasula it's a private office mugaa tufune pate office kye yagaana na buli kati it's a private office ali akulaze wa ogenda otuula ng'akuwadde desk eyo yasooka ne twanoonya ekifo eyo entindo eyo ne tukola n'endagaano kinatuka okusasula natandika okwebuzaabuza
Kairusoka n'agamba Bale bwajja mumugulira office yange n'atuula n'abalala tebayingiramu ne pate so pate president ne deputy we bakozeseemu office emu nate era ngikozesa tebasobola kujinzigulirawo okay basobola okugulawo kale n'otuulatulawo bw'abanga awali in the country but if he's not tasagigulawo ate era bonna balinda so office gyakoleramu ebyo bino ebyobwa council ebyobwa MOB byonna ne sports ate kati bwe yalatadde ne ecological party era weeri was small basement next to Aphrodite. So gwe n'ogamba nti mbivuddemu kankubulire era abantu baga naye nga nkeera nze sawa 3 tebanaba nakugulawo nembeerawo nentula mu motoka yange nobeerawo ne bajja sawa 4 oba 5 abazze yadda 8 kati nobeerawo noyimirira bodyguard akukkiriza oyingire. I'm telling you. Anolaba nga bitojja bino bisobola. Kega sibisobola nina ebyokola. Kamba nembeerako training yaffe yatuyigiza okubeera abakakamu n'abagumiikiriza. Kati nembeerawo nensirika nenkyadaluli neki as if nothing happened. So temuyina office as per now? Eriruddawa. Kati gwe eyamwe gye mwali operatingiramu ise egamba nti to have an office mwina okubeera negundi at least ne contract ya mwaka mulamba with the party with the tenant the landlord. Maybe it's a private office just kugamba in fact telinaako wadde n'akapande nti kabbaana kali awo tikiriwo not even a sticker ku kadeski. Yotala nti byakifere mwami kyali sibbaale ebyo nananga biri bwe bityo ate ani yamwenda osinza okugenda okugyayo empapula kuba president ono bali bakozi be era bwe bamugize yabasasudde buli omwe emitwalo 3 n'abawa n'emmere ne bagenda ne bamwenda osinga era ne bakomawo 3 bakozi be bali be yajja nabo ngaakyamwe n'abalala abaali bannassero abo bakozi beera nagana bamwenda osinga buli emitwalo eki nawe nakulabe gyeyo empapula era still kipya gwe gusoose okulaba gwe gusoose gwe empapula lero zigyeyoko naye mwene embeera nga ekibiina kyolina ate embeera enzijjako kiki eki nsereka gyeyo on behalf of ekibiina ani yasooka nze najjeyo nga the first day yajjeyo 3-4-5 days later so mutuula ne mwogera ku nsonga twogera ku kitakwata simu yange we don't talk for the last 2-3 months maybe twasembayo okwogera nga yakava Germany and that was the last time. Baani abaleeta Nsereko mu kibiina kyamu? Irene yennyini era omukozi we nti waliwo omugaga ku kibuga ayagala kibiina ne agreement eno kati secretary general simanyi oba kikyona kyamuyita but at the same time ye broke anange sakitegererawo mugundi MOU ndabyewo no guy wa UPC ye lawyer weera naye ate mbwe ngisomamu oluzungu lw'entegero lwonyi ndabanga ate ye broker ati kyekyo kyebwe buferera bwe bona baloya soko nzigulirewo line eyo mwekibadde nawe nkisomye nga ate bw'okirabamu ate alinga ye broker waliwo abadde line eyo yoyo guy wa UPC so tugoberera tuli line eriwa ebadde the second party hereby is no not there. The first party has been approached by Mr. Adin Enap Dennis as an agent of Honorable Nsereko Muhammad with a view of interesting second party to enter into a memorandum of understanding, not a sale. Muhammad Nsereko to acquire interests. Kati ono Enap ate lawyer we ate atera katulaba obufere eno lawyer we ate eno akolera oli ate nagamba kati olaba nti nkuwadde
one hand gives and the other takes away. Kati ate eno nti ate ndi agent kati mfunirayo milioni 5 za agent. Nkuletedde omuguzi. Okitegeera sinabu ate si muguzi. MOU. Nkuletedde omuntu gumugeno kola naye. Gwe lawyer woli. Kati ogamba kati nkuwadde omutwalo. Naye ate kati ate eno kati nze kumutwala ate mpaye commission. Ninga tokolera oli obulawo bufere. So ku milioni zino ekinana kati bano bonna ba agent no Irene naye yali alina okulyako kwezo nga agent era yabanja nga agent yabanja ate kyobola ye atagala kubanja because amanyi oli mukozi woli kati jako every amount gyolabaawo ngeri ku agent kati umanye yeri kati oteke ekifaananyi eri abantu batugamba babadde bilioni okuva wansereko nze kugambe okiraba mukuddayo emabega waliwe bagambira nti yalina okukwata milioni 12 azibawe ngana gega bano bannasolo ba enako kati okiraba kati ezo ate nga bebegamba 5 Obo kiraba kiregeza singa yali wakusasula nga mutuufu we yali akusasula ate ne we yandisasudde kati ate kinana kino ate era nasolo yali n'okufunako milioni ezisuubira nga 3 kuba memba nga agenti oba okiraba obufere you see nga yabagatta nnyo Nsereko Honorable abagatta nnyo anti kati olaba kati atogira oli yabadde asayininga ebbaluwa even ne bwola kati mwe yabasanga temwina babawandiikira basekretary abiki kati nkugambye secretary general yini yegwakozesa secretary general yani secretary general w'ekibiina kino initially kati pointing Abdu Kiwanuka Mutumba noli kifaananyi tamanyi nakya yes is a lawyer yasoma ebitabo byo nga lawyer but in terms of party administration tabijuwa bulungi is a nasale chap amanye ebyalo nebino ebya party even in Nsereko is a good politician nga independent but is not an administrator. Mwami Bale ebibiina ogenda mu tteeka ly'ebibiina lye bayita ndowooza Multi-Party Dispensation Act Political Parties and Organizations Act 2005 lyogera ku offices actually mweri etteeka teboogera ku individuals boogera ku offices offices ziri 3 enkulu ennyo mu political party mu ntandikwa yayo ne mu kugirwaninga boogera ku president oyo custodian wa byonna boogera ku secretary general ow'ekibiina omulala ne boogera ne ku treasurer be bantu basatu abasigadde babongera mbongeza naye abo abasatu baliki kati oli bwajja n'akugamba nti nomugamba nina kubeera nagamba anedda gwe weetaaga kubeera wano gwe kubeera vice wange biki ayagala tobeera ku gundi eyo ba signatories is a president, secretary general ne treasurer you are not even you are the founding member of the party netagala obeere na gundi toli kubasayininga bipapula sente kati toyina na communication kati kizibu kibeerawo ekiti gwobeera wali emabaluwa gatambulira eyo because bawandikira secretary general oba president kati eno bakulyamu kwi already agamba nti oli vice president naye nga alina omuntu amukolera wali vice president practically vice president we yesuuna kati goli puppet yamukolera ebintu byonna byebakola ki kati gwa kifaananyi wa public kulaba so muzino offices esatu ezirambika ennyimirawo y'ekibiina side eyewo toyinaamu toyina party president toyina party treasurer toyina secretary general party batekyaliyo so kati byebyo ebirala bya lulala bagitwala so kati oteekateeka bakansalazi nabaki oba ogenda kusinga kutunulira nnyo kino ekiki ekyobwa president already twalo electinze councillor sagala kuyingizamu bintu birala kuba ino discussion indala but already twina elected councillors twina ba member of parliament nabaveeyo side eyo mu western ojja balaba era mwami Nsereko kubanga eri meeting eyoku Hotel of Florida si yamukwasa bino binamulabye akime empapula wabula ate waliwo endala gye nalaba nga bamwenda osinga okukwata flaga ebyo wabimanya basasula emitwalo 3
lwebamulonze Nsereko yagatwa ye anti awulo anti kati okavaringa trucks wayitibwa mu meeting ate bampita ate nga gwe vice president anti tebampita gwena obujulizi nti bali bampiseko ku even a single meeting kati mwami Bale kikyenyine ekyufu ekiriwo ku kibiina kino kikyali mikono gyo seetaaga kumanya nze ombuuziza ebiriwo bikuwulidde ekyo si kyange. How are you going to recover this party? Right now I'm focusing on the nominations n'ebirala ebirala things are coming ojja kubiraba. So kati saa zino mwina constitution zimeka ez'ekibiina? Now constitutions nga bbiri none of them gye bagoberera. Ise recognizing eriwa? Ebyo si bibuuzo byange kati. Bya party president? Oba secretary general. And kati goliko founding member. Anti kati what happens is we mubeera ne conflict eyo mu constitution biki ebyo. They have to call me. That's how it works. Kati wampite ngamba afe constitution gye tumanye eri bweti ne bweti ne bweti. Kati bone baleeta eyaabwe gye bayimamu okukola ebintu ebirala. Very soon bagenda tuyita mu EC nze n'Ensereko n'abalala. Kirizaawo bagaana it's happening and very soon. Wali mwali muteeka delegates conference bamwanjule mu kibiina kyammwe yakolayo ka contribution konna? ya meeting costs za delegates conference. Yasasula ebyakolaawo. Yes. Era n'abantu facilities okuba facilitating yaba facilitating. Kyalimu mu ndagaano ya memorandum of understanding. Yes. Ojja kutuyambako ayina okuorganizing era kyeyakola ekyo up to that yakola but awo weyatandikira okuva ku ndagaano. Bamembers bo be wali nabo before bagamba ki tebagambye tekibiina guwa kiwaayo tebakubanje sente tebaaliwo yabawa sente. Actually nakitegeera luvannyuma nti buli omu ffe bwe tuvaawo tugenze mu electoral commission buli omu yamukwasa $2 2. That's a bribe. Member co-founding members. Yabayita n'abawa ye personally. Ate kati gwe lwaki ng'akuleka emabega? Ate nzijjukira nze ngenze kukola ki? No okutwalayo bipapula. Kukima mikono. Ngenda ate teyaŋŋamba. Kati ngenda okukiwulira gundi yawadde gundi ate eyaŋŋamba yali bweru. Yali UK. Ne mubuuza Nsereko biki? Yeah, I gave them $200. Yeah, I gave them. Nasekereza. Musamate wayo nga mukola tabamiruka nga bakuwa ng'akwendose nga ng'akuseconding off okay vice president. Constitution nga yo teyina maanyi malaga ali ekuwadde ey'ekibiina nti. Already the constitution empower even now. You cannot wish. Okyasobola okusayininga ku papula z'ekibiina ekyo. Ne bwe mba nga sisayininze I'm not someone who is disposable. In the constitution tokozesebwa bukozesebwa n'osuulibwawo toyinza kugamba just olwotabulooso okugamba amaanyi go galiwa mu constitution kuba oli awo ayinza okubeera. I'm a founding member of the party. Yes. I'm a member of the National Executive Committee. Ne bwe mba nga ndizayiniza obwa vice president nkyali member wa NTC. Therefore I'm supposed to be part of all these meetings. I thought he's a lawyer and he understands the law. Neka tate kye kiba kimugaana okujja okwatagana n'abantu. Simanyi ebyo si byange. Nsereko tomanyi address ye? Manyi ne wasangibwa. Basi. Ndoza tugende. Atugoberera bye byonna ebiri mu kibiina kino ekya Ecological Party of Uganda. Kikyali Ecological Party nawulyako kikyusa erinnya. Yabigaana. Yali ayagala ku Green something, Green Party. Twamusaba he has to change the name to Green Forum. Yali ayagala kukiyita Green Revolutionary Front. What is the revolution? What are you revolutionizing? What? Yes, and that good. Tugamba we are peaceful. What revolution are you going to bring? Reluctantly, yali takyagala naye n'akidropinga. Ne mugamba bw'onoogezaako n'osaba revolutionary front ng'era bwe bakuma era bagenda kumma tekijja kuyitawo. Okulonda okuzenga kubeerawo mwali mufunyeeko omuntu efaananiza bw'ati nga era ayagala positions bwe ziti mu kibiina kyammwe. Oba mwali mugezeko mu mukago gwonna? No.
temugenda nko mukago ne mabirizi so atugoberera byebyo biri mu ecological party ekibiina kya Nsereko ennaku ezo kiyafuna muteeka muba mu ndagaano yalina kuweereza buweereza ne bantu bano naye oluvannyuma yalabika n'abayita buyisi mu nkwawa ekibiina n'akitwala butwazi ebikola ekibiina kirina okuba ne bamemba banondereza gye bayita neeke bamembers abo abangi then kirina okuba ne bali ab'okuntikko founding members baba ne ba elderly forum abo abakadde abeebuuzibwako bamajirisi hulama party accounts zirina okuba nga zitambula n'ebirala byonna day to day running of the party naye bw'otunulira kino okusinza ku nnyonnyola ya Mwami Baale akulaga nti ekibiina tekireka kuba nga tekitambula bwe kiba kitambula kiri mu nsawo ya muntu omu yakikutta ati ne accounts ze party yagaana ozikozesa zammwe zikyaliwo nga zo ezaaliwo weziri akozesa ya muganda we ya handlinga gundi ezo on behalf n'abakozi be barunninga mobile money numbers kimaneno okubuuza ndi kati wano mu kusasula bino babadde nga awaayo abaweera ku ki mobile money zaba yita akozesa balere ali banyonyera mu delegates conference eriddako okay kale emboozi bweto bwefaanagana tujja kunoonyako ku Mwami Nsereko oyo atuwogereko naye bw'aliba tumufunye ku nsonga eno naye ndowooza anoonya kati mikono emikono wagifunye ggwe nagifunye era singa sibadde wano nandibadde ndi ku isi kino kyekibiina ekireese bakandidate ababiri kyemugenda okulabako naye nga Mwami Baale yeetajjidde mu kibiina naye nga ali ecological party leaning ate kati olaba the other parties abagamba nti wakiri mufu kyokujja independent jangu mukyaffe I'm telling you anti nebo bagamba nti bomanyi tubadde nabo since 2004 they know each and everything naba isi bamanyi awali omusajja yakikozaawo meya w'ekira bamumye kaadi ya NUP enkeera n'alabikira ku PPF yes ku PFF no that is the order of the because omuntu alina right okwesimbawo nange bwenzijja n'ekibiina ekirala era kigenda okubeera don't be surprised because tujja kunzijjako rights zange kubanga gwe biki ebyo tujja kumaliza ebintu byaffe mu court whatever ninga nina stand tujja kunzijjako rights zange tusobola okukozesa ekibiina ekirala nga ye bwe yakikuba naye yakifunye fraudulently wembanga negotiate nze oba bali abasasudde emitwalo 3 ne bamuwa flag card that is okay nange bwe nfuna abantu bagamba nti affe munnaye ffe twagala tetulina candidate tetusobola kunoonya signatures naye bw'obanga osobola okwenoonyeza signatures jangu otukwatira ebbendera naffe tugende maaso yes ojja kgenda nga tuwunzika tubimanyisa byonna byonna ebitambula mu kibiina kyammwe obitaminganga bufere oba just misunderstanding okyogedde naye omuntu alaba amangu era alaba nga obufere kati bw'oba kyolabira kyekyo n'abalala kye balaba n'abawuliriza sibula abantu banemba sibudde tujja kudda olulala bwe munaabuuza ebibuuzo ajja bimpa nja kubiddamu byonna nja kubiddamu ate mu bulamu bufe ate nze obutafaananako abalala soogera bwogezi njogera na bujulizi olina facts weziri so ye Mwami Baale Charles mu 2016 yajjayo emikono naye tiyalabikira ku ballot naye ndowooza leero anaalabikira ku ballot emikono giyajje twagenda gundi kigundu mwabimanyi Namboole naye kitegeera tekingwako bugwisi I'm focused kyendiko nkitegeeza sigezaako bugeza si bahatisa bubahatisa twakusubwa naye ndowooza katukulabe time eno kasana emikono wagimaze dda $2 million nazo ozitegese wali kati nyalamba jjukize bannaffe aba Beef Organic basangibwawo Mengo wenna afunyemu okusomozebwa mu mbeereza ebyobulamu Dr. Richard Ssenjobe ajja kgenda maaso okubanga akujjanjaba ulcers ezo zisombwa nnyo abantu mugendeewo ate n'endwadde era endala zino zi infections abakyala mubeera mu bizimbe bye Kampala ebyo bizimbe birimu kasasiro mungi nnyo n'endwadde so bw'obanga owulira toli bulungi gendayo awo ku Beef Organic bajjanjabisa miti bikoola mirandira
naye nga bakugu nnyo ekigenze wala kubanga basooka kukebera nga bakozesa ebyuma ebyabazungu bakozesa ne ba medical doctors. Kakati wamala ozuula nti obulwadde obadde oyina ulcers ali ku level bwet ng'atandika okuwa eddagala. Bw'oba obadde olina lyomirako era limugambe nti dokita nakozesa ku ddagala naye siraba nkyukakyuka nti ddagala ki nti akakati lino liwummuze tandika lino oba ligenda nalyo mu maaso n'ebirala byonna byonna ebyo ajja kuba nga kuyamba. Endwadde ezisinga obungi Dr. Ssenjobe ajja kuba nga azijjanjaba. Amakerenda tugamirize eri abamu nga tebakyawona, nze sikyawona ssenyiga n'amakerenda nafuna eddagala ly'enkozesa erya ssenyiga naye amakerenda gaagaana. So eri abamu nga balinga nze nga tebakyawona bulwadde n'amakerenda naye waliwo emiti gino n'emirandiro egyo gye bafumba ne tusobola okuba nga tuwona. Basangibwa Mmengo wano okuliraana Masengere oba opposite Masengere oba ku kooti y'Emmengo mwere ekkubo erikuleeta lye bayita Ham Mukasa Road oluyita ku basipa waliwo baasi ezipaakinga awo bazita Bebeto oziyitako ekizimbe kyoddamu okusiŋŋaana nga kinene bulungi kiriko langi za kiragala ekyo bayita Biva Organic ekiwandiiko oba okiraba bulungi nnyo ng'obagamba njagala kwogerako ne Dr. Ssenjobe Richard era ojja kubanga bamukutuusaako omuwulire ensonga yo asobola okubanga ate akujjanjaba bulungi nnyo ddala. Abaagala okubogerera ku mikolo gyammwe era ennamba yange weyawo musigale nga munkubira ebisigadde ebyo tunabyogerera eyo ku ssimu. Simanyi eby'Emmengo babigulawa njagala katumwa simanyi njagala akulembera abako njagala awewaka tujja kubyogerera eyo tusigale nga tukwataganire. Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi nnyo mweraba. Nawe osamba ekkanzu awo ndi muntu